Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lwaleero njagadde mbabulire ku nsonga eno. Gwe wenna bw'oba ogenda kunaaba ddagala naye ng'eddagala eryo ogenda kulinaabira mu baketi oba ogenda linaabira mu kataasa, okusingira ddala akataasa ako kalungi nnyo kanaabiramu eddagala. Ndi ku ggwe nga bagenda kwambulula oba ng'ogenda kweyambulula. Mutera okugenda mu masaŋŋanzira oba mu kisaawe oba ku mwala, mu bifo ebyo eby'enjawulo gye mutera okweyambululira. Bw'oba ogenda kweyambulula kozesa kkala eya bbulu. Bw'ogenda kukozesa kataasa, ogenda kukozesa bbaafu, baketi, nkusaba. Bw'oba ogenda kugula bipya gula kkala eya bbulu. Kkala ya bbulu eyo nnungi nnyo nnyo, nayo libeera ddagala. Nga bw'olaba akataasa nako kalungi nnyo akataasa okukakozesa kubadde ogenda kweyambulula, olw'ensonga nti n'akataasa ddagala. Era bw'oba onaaba oteekeddwa okwogerako ne kkala eno eya bbulu, osobola okugyogerako ng'onaaba. Akataasa ako osobola okwogerako, osobola okugamba nti kano kataasa kantaaseeko ebisiraani, kantaaseeko olutwe, kantaaseeko obutaagalibwa, kantaaseeko obutaweebwa, kantaaseeko omudibo, kantaaseeko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava mu ddagala eryo ly'oba oyengedde mu kataasa ako. Mu ddagala eryo mulina okubeeramu n'akazunzanjuki, bw'otyo ogamba nti kano kataasa kantaaseeko ebyo byonna ebimazeeko emirembe ebinsumbuwa. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava, ogambe nti ono bbulu abbulula obulamu bwange nsobole okubeera n'emirembe. Bw'otyo bw'oba ogenda kunaaba ku ddagala oba eryeyambulula oba ery'emikisa ng'ogenda kukozesa ku ebyo bye njogeddeko, kkala ya bbulu eyo nnungi nnyo. Ndi ku ggwe nga bagenda kwambulula ne bakugamba nti funayo ebbaafu oba funayo akataasa, kkala gy'olina okugula gula kkala ya bbulu. Kansubira mukitegedde bulungi, kkala eyo eya bbulu bw'etyo eba nnungi nnyo ku nsonga eyo ey'okweggyako ebyo ebikumazeeko emirembe, okweyambulula, okunaaba ebyogo. Mukozese nnyo kkala eyo eya bbulu. Njagadde n'ekyo mbeere nga nkibabuulira. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.